akatambi koolaba bye bimu ku bitagenda kwerabirwa. Katambi ka muvubuka yagenda maaso n'okuba ng'alumba President Museveni we yali atudde omwezi oguwedde, wabula abasirikale oba ejje erikuuma President ne ligenda maaso n'okuba nga mwana mulenzi ono limukwata, era ebyaddirira mwana mulenzi ono gw'olaba ku screen eddakiika eno. Mwana mulenzi ono amannya ge tugafunye mu bujjuvu na buli kimu ekimukwatako, era wagenze maaso n'okuba nga aleetebwa olunaku olwaleero ebintu tebigenze maaso nakubanga birungi gyali. Mwana mulenzi ono atemera mu myaka 28 egy'obukulu. Amannya ge ye Yoram Baguma. Mwana mulenzi ono Yoram Baguma olunaku olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ng'ekigenze maaso n'okuba nti kimuleesa kuvunaanibwa emisango gye yazza ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Maachi. Ataaliwo oba ataalaba mbeera eno, njagala okujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 11 Maachi olunaku olwo President Museveni yagenda maaso n'okuba nga yessa mu ddene n'agenda wali ekawempe, oba gy'oyinza okuyita kawempe embogo. President Museveni ensonga yali emututte ekawempe yali agenze maaso n'okuba nti akubira munnakibiina kya NRM campaign, omukyalo oyo amanyiddwa nga Farida Nambi. So lwe lwalinga lwe wandiise olunaku olwali lusembayo okubanga bakuba campaign. So President Museveni yagenda maaso n'okuba nga ajja asobole okuba nga aggalawo campaign mu butongole n'okubeera nti akubira munnakibiina campaign. Wabula mwana mulenzi gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Yoram Baguma ye yagamba nti guno gwe mukisa maybe gwe yali alina okuba nga akozesa atuuke wali President Museveni. Wabula paka nakati ekibuuzo kikyali kimu, mwana mulenzi ono kiki kye yali adduka okuba nga agenda okukola President? Bangi bavayo ne bagamba nti nedda mwana mulenzi yali adduka kubanga abuuza ku mukulu, ate abalala ne bagamba nedda yali ayagala kubanga atuusa bulabe ku President w'eggwanga. Kale tugende mu byonna ebibaddewo olunaku olwaleero. Mwana mulenzi ono aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi wali ku Kawempe Chief Magistrates Court, era nga asomeddwa emisango. Ekimuleesezza Kawempe lwa nsonga nti emisango gye yazza ku President w'eggwanga yagiddiza Kawempe, era abamanyiwo byali Kawempe embogo. So mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Yoram Baguma bamusomedde emisango 3, oba he has been charged with 3 counts. The first count, that is the count of assault. The second one, disobedience of lawful orders. And the third count, that is intent to alarm, annoy and ridicule the person of the president. Kati misango tugize mu Luganda era omusango ogusooka gwe musango gwa assault. Kyemanya abantu abatera okubeera mu bintu by'amateeka ababiwulize ennyo wano nawali muwulira nnyo omusango ogwo gwa assault. Ekitegeeza nti mwana mulenzi ono yagezaako kubanga assaulting omukulembeze w'eggwanga. Noonyaayo ekigambo ekiyinza okubeera ekyangu ekyokikuuso kizza mu Luganda, but gamba kale tukozese ekigambo ekyokuweebuula tukireka. Omusango ogwokubiri, disobedience of lawful orders, yagenda maaso n'okuba nga ajeemera ebiragiro oba amateeka amalambika obulungi, ye n'agenda maaso n'okuba nga agavaako. Bwe yagenda maaso n'okuba nga alumbagana omukulembeze w'eggwanga mu lujjudde. Omusango ogwokusatu gwe gwa intent to alarm, annoy and ridicule the person of the president. Nti mwana mulenzi ono yagezaako okubanga ateekawo embeera ekangatiisa, embeera ey'okunyiiza n'okukyankalanya omukulembeze w'eggwanga
Omusango gwokusatu mwana mulenzi ono gwagenze maaso n'okuba nga ateekebwako gwe musango gw'okubeera nti yanyiiza omukulembeze w'eggwanga ng'ayita mu kikolwa kye yakola eky'okuba nga amulumbagana. Mwana mulenzi Baguma bw'oba weetegereza akatambi ke tusoose nako sikaddiŋŋanya olw'ensonga ku YouTube kuno nali nkataddeko era kwe kali osobola okuwandikamu ebigambo ebigamba nti eyalumbye President Museveni aba SFC bamukozeeko ekawempe tali kiddira obukugu bwa SFC. Ebigambo ebyo wonna abiwandikamu vidiyo eyo ojja kugiraba mu bujjuvu okuva we byava paka we byaggwa omalirize oteekawo ekigambo agaliwo. So mwana mulenzi Baguma yadduka n'ava mu lujjudde lw'abantu abaali bazze ekawempe okubanga bawuliriza omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Mwana mulenzi ono bwe yadduka mbiri wabula aba SFC oba ejje eryo ekkuumi eritalina muzannyo lyagenda maaso n'okubanga mwana mulenzi ono bamukuba engwala okkakkana nga bamutadde ennyala era bamujja mu bantu awo n'avaawo. So azzeemu okuba nga alabwako lunaku lwa leero ng'aleeteddwa okuba nga akyajingibwa emisango egy'ebyo byonna ebisatu byenkunnyonnyodde byatuusa ku president w'eggwanga kugenda maaso n'okuba nti nno ate olabye ku vidiyo eno. So mwana mulenzi ono bw'abadde aleeteddwa mu kkooti azze ng'ayambadde essaati y'emu yennyini gye yalimu olunaku lwe yasisinkana oba lwe yali agenda okuba nga atuuka ewali omukulembeze w'eggwanga. Essaati eno eriko ekifaananyi kya President Museveni ate era mukadde ke kamu bw'ogitunula n'ebbali waliwo ebintu ebiraga nti mwana mulenzi ono ali ku ttiimu MK oba nti musajja ayagala ennyo President Museveni n'okwagala MK oba Geno MK mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Nkuteereddeko ebifaananyi eby'enjawulo ebyejje erikuuma President Museveni n'engeri gye ligenda maaso n'okuba nga lyeyisaamu bwe baba nga bagenze maaso n'okuba nga batuuka mu kifo. So today wa Yoram Baguma mwana mulenzi Yoram Baguma gw'olaba ku screen omulamuzi Chief Magistrate Damali Agumasimwe agenze maaso n'okuba nga agaana mwana mulenzi ono okubaako ekigambo n'ekimu kyayogera era nga takkiriza kubanga ayingizaamu plea ye. Bwe twogera ku plea mu kooti osobola okuteekamu plea yo. Plea baba boogera ogamba nti guilty or not guilty. Kati mwana mulenzi oyo Baguma takkiriziddwa yadde okwogera ekigambo n'ekimu. Bagamba nti the charges are capital in nature and fall outside the jurisdiction of the magistrates court. Ensonga lwaki takkiriziddwa kubanga ateekamu plea oba ekyo kyayimirirako okusalawo oba omusango agukkiriza oba tagukkiriza. Bamugambye nti omusango gwe yazza guli mu layini y'emisango ejja naggomola nabwe kityo tekiri mu mateeka ga nsala eno eya kkooti mwasimbiddwa okubanga kkooti ewuliriza yadde ekigambo okuva ewa mwana mulenzi ono. By the way, mugimu ku misango egiteereddwa ku mwana mulenzi gy'egyokuba nti omu ku basirikali amanyiddwa nga John Sande mwana mulenzi oyo Baguma yagenda maaso n'okuba nga amutuusaako obuvune. Kifaananyi kyolaba kya president ate eyo nno ye motoka ezibeera mu luseregende omukulembeze bw'aba nga atuuse atambula n'ejje erye eritalina muzannyo era eritazannya yadde era nga n'olunaku olwo omwana mulenzi Yoram Baguma asimbiddwa olwaleero mu maaso g'omulamuzi bwe yali agezaako okuba nga atuuka ewali president ejje eryo lyagenda maaso n'okuba nga limukwata. So mwana mulenzi ono asuubira okuleeterewa mu maaso g'omulamuzi enkya nga ennaku z'omwezi 16 April ate tuwulire ebinaddirira. Ejokuna Farms Company Limited bano bakugamba nti bakuguza enkoko
okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Alson Painters UG bo basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe ne kuba toli mu ggwanga osobola okuba nga obaweerezaako ka WhatsApp oba bakubirako ne mugenda mu maaso n'okuba nga muwayaamu. Bajja kutuuka ku sayiti yo bagende mu maaso n'okuba nti emirimu gyonna bagikolera gwe wootali. Abasiddii omusunsuzi ly'erinnya eryange, omukutu kwe tuli si mukutu mulala gwe guno gwennyini ogwagaliwo. Genda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eno. Thank you so much. Weebale nnyo.